Tukuletedde omukulu Donald Trump president w'eggwanga erya America jukira abadde wali mu ggwanga erya Bungereza gye babadde ne summit eya NATO ogitegeera bulungi North Atlantic Treaty Organization so babaddeyo ne meeting yaabwe ey'omwaka ey'omulundi ogw'ensanvu kuba NATO eno yatandikawo mu mwaka ogwa 1949 n'olw'ensonga eyo guno gubadde mwaka gwa nsanvu oba general meeting ey'omwaka ey'omulundi ogw'ensanvu NATO neno ebeera amawanga ag'enjawulo oba governments ez'enjawulo okuva mawanga 29 be babeera nga beegatta mu mukago ogwo gwa NATO naye ng'ensonga yaabwe eya NATO eriwo okubeera nti bagitandikawo babeere nga badifendinga NATO ekuuma bw'oba otandiseewo olutalo ng'oyiikiriza munno ensi n'ensi nga zirwana awo NATO weeyingiriramu n'ebeera ng'edifendinga omuntu omutuufu mu nsonga eyo. Gaddafi yatuzimbira omuzikiti NATO so NATO bande bakola bulungi nnyo era ebintu ebimu bade basobola okubanga bava nga bakolako ensonga zimu zibadde zivaayo nga nnungi wakuba action ezimu zibadde bava nga bakola ose zibadde zigenda mu side baddemu okubagana bagamba nti babadde bayita byebagala okubayo ebyamaguzi kati nga mulibya bagaba okusingira ddala bagala kubanga babawo mafuta ne basobola okubanga bajjako omusajja waffe Gaddafi neze Gaddafi nali mwagala sala buzibu nabo yali ayina olinga ategeeza nti ensi 29 zeegatta zibbe eggwanga limu nga mu nseze mwe muli n'eggwanga ery'amaanyi ga America so NATO babadde ne meeting eyo lyabadde mu ggwanga erya Bungereza ku lunaku olwokusatu emaze meeting ennaku 3 naye ku lunaku olwokusatu omukulu Donald Trump president wa America yagendako n'akyala mu lubiri mu Buckingham ewali n'abakyala wa Bungereza naye nga meeting eno yakubiriziddwa oba yabadde ssentebe wa meeting yabadde omukulu amanyiddwa nga Boris Johnson ng'oyo ye prime minister ow'eggwanga erya Bungereza era meeting eyo naye nga wabaddewo okuyombamu oba obutakwatagana wakati w'omukulu Donald Trump ne Macron president w'eggwanga erya Bufaransa ensonga eyo yavudde ku by'emisolo Emmanuel Macron agereka emisolo mingi bwekigambibwa mu ggwanga erya Bufaransa so n'olw'ensonga eyo Trump n'agamba nedda ekyo tekiriyo then mulimu trade mulimu emisolo z'ensonga ebbiri ezabaleetedde okubeera nga tebakwatagana mu nsonga eyo. Trump alina waliwo ensonga z'abawo nayogerako mulaba zizimba ensi n'ensonga z'abawo kati waba yavudde ng'agamba nti omusolo bagereka nnyo ku bantu b'e Bufaransa osobola kubanga eyo action etwala n'ogamba nti ki ewadde positive nnyo ku bantu baki ba Bufaransa bwebanga kituufu nga NATO erwanirira ki mawanga okubeera nga gabeera bulungi noba awamu n'ensi yonna yonna nga bagirwanirira kubanga babeera bulungi nnyo so bira nti Trump aba yatekinze action nnungi nnyo okubanga alwanirira ki eggwanga eyo naye ate abantu b'e Bufaransa bo bavuddeyo okukyogerako waki aba babiyingiriramu anti era ensonga gye tuliko ya NATO nti mubeera mu mukago so omuntu yenna asobola okuleeta opinion ye oba okwemulugunya kwe era ku nsonga eyo y'emu eya meeting eyo eya NATO baanenyezaako n'eggwanga erya China olw'ensonga nti balina cyber tax ze bakola cyber tax kubeera nga kulumbagana eggwanga eddala oba okulumbagana muno naye ng'okozesa emikutu egya internet oba ku mpewo oba tomulumbye directly nti okutta emmundu n'olumba eggwanga lye naye oyinza okumwogerera obubi America n'egamba nti nooba erina eggwanga lyegezaako okutereeza oba oggolola ettumba gwate n'ovaayo ng'olinga akola ki ng'olinga agamba ate America nkyamu oba NATO nkyamu so n'olw'ensonga eyo Donald Trump naye y'ensonga yagikonyeko nga tuvuddeko awo mu nsonga y'emu tugenzekeera mu ggwanga erya America mu kibuga ekya Carolina actually saza eri bayita Carolina wabaddeyo emiteeru empewo yabaddeyo nyingi enkuba yabaddeyo nyingi amamotoka trailer wetukira okuva waggulu ku flyover negwa wansi nga bolaba kutaawo awo bwayise agaga northern nevayo enkuba nebeera enkuba yaseeredde enkuba trailer kibuyaga yakubye trailer neseerera negwa wansi neva waggulu negwa wansi so nagaga mawulire gabaddeyo mu ggwanga erya America era nga tweyongeddeyo eggwanga mu around the world eggwanga erya America lizeemu okufuna enkolagana n'eggwanga erya Sudan babadde bamaze emyaka 29 nga America teyina nkolagana ne Sudan ogimanyi ene eyamambuka ewali omukulu Bashir gwe bamambuka kubanga njuka anti bali babasaka envumbo bonna aba Sudani otomatala kuledinga n'Amerika
olwensonga bagamba nti omusajja ali corrupt nnyo ate nakyemalira bagamba Bashir bakyasobola kukolagana na Sudani ng'akyali ku bukulembeze so kati bakomyewo tebagenda kubanga bagifunako bagitwalako amanyiza Amerika girinako obuzibu bagamba kujjanga batereza Libya nakati Libya tetereeranga bagifuga emyaka ndowooza gyali 3 naye ate bana tebatereeza bo bamala kufunamu byabwe ne bateekawo omukulembeze waabwe kati kansubeni tebagenda kujja bakoleki batabangula emirembe giri mu Sudan bayinza kuba bajja nofuna omukulembeze gwe bateekawo awo so nga balina byebayisaawo ebyabwe kubanga Sudan nkunse zirina amafuta nazo wano ku lukalu lwa Afirika n'ebyobugagga balina bingi nnyo ate ye Amerika weeraba ebyobugagga weesimba amakanda so nze kansubeni nti bazzemu okukolagana mu ngeri nnungi business kubanga zitambula bulungi nnyo kisobola kubanga kigiyamba kubanga Amerika kiba kirungi okukolagana nayo emyaka gibadde mingi nno emyaka 23 ng'eggwanga lya Sudan enkolagana teriwo na America ebbanga eryo libeera ddene nnyo so kati America ne Sudan bazeemu okuwanyisiganya ababaka oba bambassadors mu mawanga gaabwe ago gombi wakati w'amawanga abiri nti Sudan yazeemu nesindika omubaka waayo oba ambassador waayo mu America na America nayo nebeera ng'esindika omubaka waayo mu Sudan so enkolagana awo ebeere ekomyewo bulungi nnyo so gega mawulire getusobodde okufunira mu around the world katukomewo munaffe ate ne agajjako akawuwo webale kubeera nga okyali ku ABS TV era tukusiima nnyo kyonna kyokola olunaku lukyali lwakutaano amanya gange nze Angelo n'olw'ensonga eyo tukomyewo mu kanyomero kaffe agawano tubeera tukuleetera munaffe amawulire agajjako akawuwo ge babeera baakubye olunaku olw'eggulo naye nga malungi nga tulaba nti nno kikusaanidde okubeera nti nno naawe ogerabirako gwe yaba ayagasubiddwa ekiro eky'olunaku oluyise n'olw'ensonga eyo mujjako akawuwo gwe tukuleetedde olunaku olwaleero Kayunga saidi ze Kayunga awo mu district ya Kayunga abatuze bayo bagamba nti no government ebayambe baletere abasawo abamanyi kye bakola nti na abasawo abaliyo basaba akasente emirimu gya kibogwe bo basaba government ebeerenga ki ebaleetera ku basawo abali trained obulungi ate abatasaba kasente kaneno kubanga ensonga eyo yakannamunsa abantu bangi mu Uganda tebalina sente naye ate bogenda mu ddwaliro lya government ne bakusaba sente naawe olabira ddala nga si kye kintu ekituufu ky'obalina okukola naye nze ndaba ddwaliro lya government naye oba olina okubanga omuwayo kasente kubanga kati yagenda kubanga abeera watya kubanga tulaba nti nabo bakolera mu mbeera embi tegeera nti singa abakugambye waliwo sente bakusaba ezino endala nti omanyi layini mpanvu kankuyiseewo ogende mangu ebanguzi naye bajja bakujjanjabidde omuntu naawe n'olaba olina okumusiima n'okola ki n'omwoyo ku sente kale kabanga kasiimo kubanga wano bya Uganda tewali kyabwerere complete ekiriiwo wano mu Uganda tojja kubanga okifuna pozi simanyi gy'oyinza kubanga okisanga naye ga amasomero ga government at least osobola okubanga owaayo omutwalo gwaki bayinza okugaba gwa developmental fees biki ebyo naawe olina okubanga oguwaayo so tewali somero lyaki lyabwerere naye zewali service wano mu Uganda zabwerere nekinakamu so abantu beekayonga ne banaayita abantu abali professional batya era bajja kubanga basabeyo kasente eno Uganda bwetyo bweri so n'olw'ensonga eyo katugende tulabe ku gguliro eryo ery'ekayunga mu ddwaliro eryo bajja ne basayininga tebamala bakola ki bavaawo ogenda n'obeera n'olubuto n'otuuka okulumwa ogenda ozaale naye gy'otuuka ogenda togenze manju tosobola kulinnya na kigere osanga toyo eddala zajjula osanga obucafu buli mu kkubo tolina bw'oyita management yeetaaga kuyiwa okusinziira ku mbeera eriwo yeetaaga kuyiwa babakyuse babawe transfer baleete abalala kuba ndowooza bano baluddewo mu kitundu wano buli omu bamumanyi najja ndowooza omulwadde baba bamumanyi tebasuubirayo nakuba nti wali omuntu ayinza n'obbabega era kyetusaba kaawo n'olukiiko lwonna ini kyaji bamujje ekangulumira baleete abantu abalala banasobola okukola emirimu obulungi abantu baffe baleme kukola ki kufa nakubonyazibira ate nga tubatuwa emisolo oba weetaaga dokita otuula nga tomanyi odde ku mulyango ki bw'ova wa dokita osigala awo nga tomanyi teri akulagirira nti dda ku mulyango guno osobola okubeera wano okuva ssaawa 2 paka 10 nga tomanyi kikiko ate abamu kubo batya okugamba nti musawo gundi eyanzijjako zino tebasobola kuvaayo mu bulambulukufu kugamba nti musawo gundi ate essaawa zino oba tumukwatiriddeewo asobola okukola ki okwegaana naye era tugenda kwongerezaamu okunoonyereza kwaffe
kyekyo naye ekyagudde eyo saidi ze Kayunga naye bwe tuba era nga tukomyewo mu Jaka Kawuuwo ensonga eziri mu parliament jukira omukulu Nawangwe omumanyi Professor Nawange Vice Chancellor wa University Makerere bafunamu obutategeregana nezaake ekikonde kyabula katono nnyo kinyooke naye parliament yavuddeyo abatwala ebyokwerinda mu parliament ne banyonyola ku nsonga eyo era nga bogenda okubeera ng'okiraba mu ggulire eryo katugendeko mu ggulire lya parliament tulabe Nawange n'omukulu zaake bwe byatambula. I mentioned that there is no CCTV camera in the conference hall, but there is an angle where we have a camera in the corridor that captured something at a distance, and if you know the person, then you can tell who that was. But if you look at the distance here, playback, you can see. If we had the cameras in the conference hall, there would have been a footage for this. When you say that they are not showing clearly, it is because they don't cover the conference hall because we don't have our presence there. We don't have the cameras there. Otherwise, if they were there, there would have been a clear footage. As the professor was exiting, there was somebody with something like a walkie-talkie. Did you have any security personnel in the hall where the meeting took place? Otherwise, what happened in the conference, we don't access information on that. Lirigulire ngabo lirabye lya Professor Nawange n'omukulu zaake naye nga tukyali mu Jaka Kawuuwo ensonga eyo inacho jogerako ku story ya zaake nalabye nga bagamba nti kamera zinache zakwala era zaake nalabye bagamba nti baga kati bateke mu parliament manyenyene nabazonga bateka mu CCTV camera so bakubanga zikwata action ezibeera omu kubanga baba bagamba zaake alaga kuba musajja mu lukuubo naye ate bagenda ku chiku footage okuliwindinga tabalamu wadde ekintu ekimu anena ne zaake aba yagamba yakubanga agenda kulopa ki bali aba parliament akachika akakwata sente aka parliament okubanga mutaka echi emisango gibatalina kola buki bujulizi bumala so nolati ne parliament nayo bayansi okubanga bo kamera bayizina ngira zikola bulungi nyawo nezi batizana ekimuzi yakwata kiri musaya abatalina kyakola baba balina kumwejereza ate era n'okubanga balopana abasinga n'abasinga kituufu ekyo era bwe tweyongerayo tukyali mu Jaka Kawuuwo mu district wali ey'Essebbeyi munnaye Essebbeyi ekyaliyo omuze gw'okukomola abawala bikyaliyo mu Uganda bakomolera ddala abaana ab'obuwala so eringa culture yaabwe si kugamba nti nno baba forcing oba buli ali Essebbeyi bamukomola naye ye culture y'Essebbeyi nti nno omusebbeyi obeera nga oli mwana muwala n'otuuka mu myaka egy'ekitiini oba egy'okuvubuka babeera balina okukomola naye nga bakulembeze Essebbeyi basaba gavumenti ebayambe balaba nti nno we are now in a modern world nti nno omwana omuwala omukwata omusala ebitundu ebyekyama nga ogamba nti nno omukomola kibeera kintu kikyamu nnyo era ne gavumenti naye ekivumirira kati n'abakulembeze mu district y'Essebbeyi bavumirira ekintu ekyo bagamba no that's ancient ebyo bintu byadda kati abantu balina eddembe lyabwe oli tomukomola nga teyeyagalidde actually ne UN ne human rights bavumirira ekintu ekyo wanga nakondeza eya MP abanga agamba nti abaana babakomola abamu tebayagalidde ate ekintu kyali kyadda nnyo ne balina okubanga nabo bakulula kuko kubanga nze ndaba ekizikati ne bakalicha kyeyo mazima okubanga bakomola abaana abawala kitnawanze nga kulya bagamba nti kina ne effect ekimu kituusa kwa abaana abawala kisobola oleeta obulwadde kiyeta bungi nnyo so balina okubandowooza nga bava ne bekuyata ekituufu ekyo gavumenti ina okubanga taking action kwekyo ekintu nabasobanga bastopinga ekintu ekyo kubanga si kintu kirungi nnyo so n'olwekyo katugendeko Essebbeyi tusooke ate tulabe emboozi eyo. When I'm circumcised, I feel oppressed. It's like I'm publicly tortured. And my message to other girls that please do not accept to be circumcised. You better run away and meet other authorized people who can help you and you achieve the dreams you have. Me, I say FGM is supposed to be actually deleted from our culture because it is harmful culture to our girls, most especially
the health of girls. I'm happy the DO is here. Teachers are here. BOC members are here, PTA members are here, SMC members are here, all stakeholders in education development are all here, senior women teachers, patrons, matrons are all here. We have a big role to play in making sure our girls are in schools. So they declare that they are going to join us in educating the people to leave FGM. And I think that is good news to our people. But of course I call upon the government to really come into our rescue. They code the schools, they construct girls' schools within the region. For example, we have Kosil Girls School that has been constructed by government. We are grateful. Yeye ensonga munnaye nga bwe zatambudde essebbe yeeyo obalabye abaana ab'obuwala bwe bacomplaininga n'abakulembeze bwe bacomplaininga sasa kubanga kiwagira n'omundi n'ogumu kubanga ebintu ebimazima byali wadde bibeerawo nga tewakyalina kamera emabega eringa kamera tezinakubanga zijja naye guno omulabe kamera bwe zibeera buli wamu suubira nti kintu kyalala kisasobola okubanga kibeerawoko abaana baana bannaffe bano ab'emirala twagatanira ku bantu bavumirira abemba kyekyo nga bwe kyatambudde n'olwekyo mukwano gwe alaba ABS TV katugendeko mu bulango bwa bakamaffe katono tubeere nga ate tukomawo ne mbu. That if you like to meet Pastor Iga one-on-one on Tuesday this week, come very early and have your name registered with your seat of 100,000 or 200,000. It helps us to run the ministry of the Lord. Come Tuesday this week. You meet me one-on-one while you're not on TV. I speak to you, Muchama, on Tuesday this week. Or if you fail on Tuesday, come on Thursday this week. Or you can still come on Saturday this week. I'm always available those days. I meet people in person. You doesn't know Kawala? You come to Kampala town? You come to Kampala city and ask for Namirembe Road Taxi Park. Then you ask for Kawala taxis at Pastor Iga Augustine's church. They'll put you next to the church. Amanya nchali Angel Philip eranga tukomyewo n'akanyomero kaffe akambu mu program amachama lungi tulidde omuganda wange Eddie 256 atasobodde kubeera nga abeerawo amacha agalunako olwaleero naye nga mu mbugo tulina amacha agalunako olwaleero tulina egulire erya MC Katsi avuddeyo n'agamba nti nno ayina eddwaliro lyagenda okuba mu mateeka oba agenda disuwinga olw'ensonga nti nno bamulwisizaayo mu ddwaliro eryo ye nga yabadde asuubira nti najjagenda kaseera katono nnyo babeerenga bamusiibula naye ate tebakikoze nga ye bwe yabadde akisuubira era nga ne mu ngeri y'emu nga tukyali awo mu mbu ne Bebe Cool naye avuddeyo n'abeera nga awa embalirira ku ssente zeyakamudde oba zeyakamye okuva mu basajja aba Vietnam. Bebe Cool yagenze n'afuna akasente awo n'asayininga ka deal n'abeera nga afuna akasente okuva mu basajja aba Vietnam nga kansonga za kulwanyisa obulwadde obwa TB oba koyinza okuyita akafuba mu lulimi Oluganda. Bebe Cool yafuna juzi
Edi 256 story yagikola nga olunaku olwokusatu Edi 256 yakola story eyo era nga Bebe Cool twamulaba ne certificates actually ne check yaliko esente eziwerera ddala emitwalo 39 aga dola. Akasente ako muganda wange kaba kasente nno kangi nga bw'okiwulira bw'okakyusa n'okazza mu nsimbi ezaffe zino eza Uganda. Naye mu ngeri y'emu era ebifaananyi nga bw'ojja okubeera ng'obiraba awo mu maaso omusajja Wizkid olunaku olw'eggulo yakoze ekivulu wanene Kampala n'afuna abantu nga ebifaananyi bw'ogenda okubeera ng'obiraba awo. Wizkid yayingira neno mu ggwanga olunaku olwajjo ku makya akawungeezi n'abeera nga yakubirawo abantu ekivulu. Awo n'owootira abasajja ab'amaanyi mu kukuba omuziki olutuuka bw'oti terina budde nti ategendako mu hoteri biki n'okubirawo abantu omuziki. Wizkid yabeera nga akikola naye nga Wizkid oyo musajja mu Nigeria era nga akubyeko obuyimba obw'enjawulo n'abasajja abawano mu Uganda. Akubyeko obuyimba yakubako akayimba ne Radio and Weasel nga mulimu navyo ka video nga bwe mwakalaba. So n'olw'ensonga eyo munnaye abadigize babaddeyo olunaku olwajjo. So ojja kubeera ng'obifuna ne mu programu eya ebiyita ekiro tujja kubeera nga tukusunirako ku kivulu ekyo eky'omukulu oyo Wizkid. Era mu mbeera y'emu n'eggulo olunaku lw'eggulo President Museveni yagenzeeko wali ku Theatre La Bonita n'abeera nga yalabye ku kivulu ky'abanafe aba Ebonzi. Dr. Bosa yategese ekivulu awo kuweza emyaka 3 ndowooza n'omusobyo 3 n'omusobyo nga ali mu industry eyo ey'okuzannya katemba waneno mu ggwanga erya Uganda. Ndowooza Dr. Bosa oyo ebifaananyi nabyo mujja bambiraba. Dr. Bosa oyo aludde mu kuzannya katemba okuviira ddala mu mwaka ogwa 1987 nga azannya katemba. Mumujjukira mizannyo egy'abangawo edda nga tukyali bato. Irene ndowooza egyo emizannyo wagirabanga naye ndowooza gwe wali ovubuse. Yabazanyanga mu That's Life Mwatu bibaawo. So Dr. Bosa yasobodde okubeera nga akola ekivulu. Munaye amanyi agange nze Angel Philip bw'atyo mbu bw'atambudde. Tugenda kubeera nga tukomawo tulabe ate olugendo lw'abannaffe abagenze Exeter okubeera nga bakyalira mukozi munnaffe. Nnyinza n'okugamba kabe kasinge singa yatudde waneeno wa Irene naye tasobodde kubeera nga aliwo. Naye olugendo lw'abannaffe olw'Exeter tugenda beera nga tulukulagako bwe tuwumulamu tukomewo ate ne Irene ne Agatha essaawa zino ali wali Exeter wa Irene agenda kubeera nga atulaga kiki ekyali side eyo. So tujja beera nga tugendayo abasaasi baffe babeere nga batulaga olugendo lwabwe olubatutte Exeter kuba batunyonyoddeko ne batugamba nti n'enkuba munnaaye gwe ffe wano ku EBS TV ekawaala akakuba tukafunye mu bungi era nze naye ntobereddemu awo nenkankana namu akakuba ko tukafunye ne head of Uganda ne Mike of Uganda naye akakuba ako nchiwa naye akafunyemu nze nkafunyemu sijja kulimba naye nga nabo abasasi bafa bali side z'Exeter bagamba nabo akakuba bakafunye era olugendo lwabwe ba Irene rather Agatha ne Kasagga nga bwe bali eside z'Exeter eyo basobodde okubeera nga babikwata olugendo lwabwe lw'Exeter ne batwe akasimu ke bakubye bagambye nti nno amazzi tijegali mangi amataba mangi. So n'olwekyo gwe munnaaye yawewa ssente ezo bw'oba gy'oli okukola oluguudo side eyo y'Exeter n'ozirya munnaaye oluguudo lubi. Batugambye nti boda abantu ebigere aba boda bavuga nti bawanise eno waggulu nga ku tanka kati gwate omusaabaze ndowooza oyinza okwetaaga oba okwambala ebbaketi mu ngatto omwo obeerenga okutambula ndowooza weetaaga n'ogulayo oba ebbaketi oba obuveera n'okwata engatto zo n'ozambaza n'oyambala obuveera nga buli kungulu nga bw'oyambala stocks munda n'osibako bw'oti n'obeera nga osobola okubeera ng'otambula. So naffe abali Exeter side eyo batunyonyodde kakuba simanyi gwe munaye atulaba ku EBS mu bitundu ebyenjawulo gwe kakuyisizza katya watulabire Masaka beera ng'oli kuki nga oli ku ng'olina decoder yonna gy'oliko EBS TV obeera nga otufuna bulungi nnyo. So katulaba ate ebiri Exeter eyo ebintu ebyo munaye biri live SARS neeno amazzi ogalengera Exeter awo omukulu Kasagga kansuubire tove mu taxi no
n'ogwayo oba kamera yaffe okugwayo mu mazzi ago kuba munnaye ABS TV tukola kyonna ekisoboka taking risks okubeera nga tukuleetera kyonna ekirungi si kyangu nnyo oli okukwata kamera ye n'agamba nti kakwata ekintu live nga mu mbeera ng'eyo ey'amazzi kuba munnaye ayinza oginyakula oba eyinza okugwa mu mazzi naye omukulu Kasagga asazeewo n'agamba nti nno katubalage ekiri esseeta nga bw'okiraba akapikipiki munnaffe oyo akasamba naye kamputtu n'amazzi ogalengera alinga avuga akasigiri musajja avuga akasigiri kati oyo ye ebigere bye asaana ndowooza kwambala akaveera aguleyo baka bibiri akambalenga socks so lero olugendo munnaffe gye tugenda naye nga okumpi nnyo gwe amanye seeta akumpi nnyo na maka ag'omukyala Irene gyali mu kubeera nga jjanjabibwa essaawa zino eno era ndowooza tujja kubeera nga tugendayo awa Irene ssaawa yonna katuwummulemu katono ate munnaye tusobole okukwatagana ne bannaffe abali esseeta Agatha ali seeta live agenda beera nga tutuusaako byonna tugenda kufuna emboozi ye ne Irene.